Tolina kintu agenda kumbuuza n'emirala gyenkola ntunda emiguwa nezo sigenda kwanjula eri Katonda ngenda kwanjula guno ne malayika ziraba guno ate ogwa campaign ogwa campaign togenda kwanjula ogwo nagwo anti abakkiriza balina okulonda katugenze kitabo ki abali eweeru mubulize bulungi nnyo tewali kitabo kyonna ku nsi eno kyosoma n'otegeera Katonda okujjako bayibuli eno kulaani ngenyi kulaani tenaba kumala wadde emyaka 1500 era ne kulaani byawandiika ate si ye bayibuli byawandiika eri yawandiika byayo kubanga ngenyi bamubuuliranga obuulizi tamanyi biriwo kubanga ala yasooka n'ayogera niyejjako obuyinza n'agamba ensula ya namutaano mu Qur'ani olw'16 n'agamba nti abannabbi bonna Katonda yabajja muki mu Isirayiri era Abayisirayiri yasuukulumya ala byayogera kati wagamba nti ala abannabbi bonna yabajjanga mu Isirayiri ate byasuukulumya kati obwa Katonda aba amaze okubyejjako kubanga tagama nzina balonda aina Katonda gwasongako soko kiddemu olunyiriri olwo 45:16 bannabbi bonna Katonda byatuma yabalonda kuva mu Isirayiri yokka era byasuukulumya kati ala anyumiza bano abaaliwo mu kiseera ekyo n'addamu mu ssula y'omusanvu 9:4 n'agamba nti nze situmangako nabbi yena wazira nze mwennyini abantu mbaleetera bizibu olwala kati nga wendi mulwadde bwenti olwo nga ntegeera ala wogwa n'omenyeka ng'otegeera ala kujjako wenfa simanyi oba abafuna bajjayo ne bamutegeera simanyi awo kangende olaba Katonda amaze okwejjako obuyinza takyali nabwo kubanga njagala nkuwe abali eweeru eyo mumbiikule ku lubereberye olunya olwokusatu lugamba bwe luti Katonda n'atonda n'ayogera nti wabeewo obutangaavu ne wabaawo obutangaavu Katonda n'alabanga obutangaavu bulungi Katonda n'ayawula wakati obutangaavu n'ekizikiza Katonda obutangaavu n'abuyita emisana n'ekizikiza n'akiyita ekiro ne buba akawungeezi ne buba enkya olwo lwe lunaku lumu lwebadde lunyiriri lubereberyemu olunya olwokusatu kati w'osoma bayibuli wano bw'olabira entonda yonna Katonda engeri gye yatondamu olunaku olusooka olunaku olwokubiri ng'ogenze mu maaso olunaku olwokusatu olunaku olwokuna olunaku olwokutaano olunaku olw'omukaaga bwe yatonderako omuntu olunaku olw'omusanvu n'awumuza emirimu z'obutonzi n'awumuza emirimu ezo naye n'awumula olunaku n'alw'omukisa basabbiiti nga waliwo walaba Katonda abimanyi kati eyo otegeera Katonda seeka ali wano naye wano aba azze ku mpewo ategeeze alage abantu olunaku olwo yasooka okutonda n'olwokubiri n'olwokusatu atuuke ku sabbiiti awumule oba yakola ki oba yawumula oba yagenda mu maaso nga si Sunday kuta sabbiiti lunaku lw'omusanvu kati essaawa eno kasi gyezo kati eri mu Hebrews embala eyaabwe Sunday lunaku olusooka mu wiiki yawumula lwa sabbiiti olw'omusanvu babuyita sabbiiti mu Lugwere olunaku kino bayita sabbiiti mu Lugwere bano abagweri baabula kati abagweri kati Sunday bo gye bayita sabbiiti naye bali Abayudaaya bennyini olw'omukaaga lwe bayita sabbiiti owulidde lwamukaaga eri n'alw'omukisa n'alutukuza olunaku olw'omukaaga lwamukaaga naye ate baluyita sabbiiti
olw'omusanvu saabiti erinnya lye tumanyi eritwangwira nti lwa mukaaga so yawa lunaku ki emikisa wogambye nedda sikulutereeza luli olunaku yawumula eno bayibuli egamba lwa musanvu naye nga kati ye n'ayita saabiti lwali lunaku lwa mukaaga mweri mu mbala y'Abayudaaya. Kati lwe lunaku ki kati mu mbala yaffe? Kati mu mbala yaffe lwe tuyita olw'omukaaga ku kalenda zino ze tukozesa luba lunaku ki? Ezaffe zino olwa saabiti abantu basaako nti ate bateekawo sande anti kati luba lw'omusanvu kati kalenda eri eno etandika mande nedda ku Tuesday najja kuke naye kati eri etandika sande asikupalapalanya njogera ekituufu bali kubuuza fe abafu ab'omulembe guno baluyita sande ye sabiiti naye olindako naye okusinziira ku kalenda eri eya Katonda lwe luba lunaku ki olwa Friday olwa Tuesday oba lunaku ki lwali okubuuza lwa mukaaga baluyita mukaaga lwe yawa emikisa lw'omusanvu anti lwe yawa emikisa lw'omusanvu so ezisigadde teyaziwa mikisa lwa mukaaga anti olwo tugende maaso emirimu gyakolako ebintu byonna ennaku zino eri yasigala ng'akola naye yawuumula butonzi era ebintu byonna yatonda n'awuumula kati byasigalira ebiri mu mitima oba omuntu omutima gwe gujja mu lubuto oba biki mutima biki byonna oba nsolo omutima akantu ako kalinga kulonkinga nga Muhammad Musa bwagaye bagenda kulonkinga ojja kunnyonnyola mu budde bwo kale owulira kati ekyo nga nkimaze Katonda ono okumutegeera nti Katonda olina okusooka okumanya erinnya lye ye yennyini gye yeeyogerera erinnya lye yennyini nga yayogera si kumwogerera kubanga bino ala bamwogera woogereza ala ali omu erinnya limu naye nga balimba ala alina amaanyi 99 erya ala lya 100 n'okutaba konkalina n'oli ajja n'alimba ku mpewo era ala erinnya limu bw'ogenda Bungereza linnya limu naye kati gali 99 ani agoogera agobaga kweka owulira kati wetusoma mwana mu Bayibuli okuva ensuula 6 olunyiriri olwokubiri kwengenda okutandikira okuva ensuula 6 olunyiriri olwokubiri obuliriza Katonda n'ayogera ne Musa n'amugamba nti nze yakuwa nalabikira Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo nga Katonda omuyinza w'ebintu byonna naye mu linnya lyange yakuwa saamanyiwa nabo nanyweze nate endagaano yange nabo okubawa ensi eya Kanani ensi etambula kwabwe gye banaatambulangamu kati Katonda mwennyini yeeyogerako nti nze yakuwa awo alala neyeyogerako nti nze ndinga wendi awo alala neyeyogerako ndi ago gonna maanya ge kati oli waafu ayinagamba era Katonda ano abuzaabuza ng'ate ala alina 100 lwakire tugambako nti atubuzaabuza oli alinako 34 newe 10 twogere tutya Oda tubuzaabuza odaliko matono akolaki aina yakuwa ndinga wendi ndi neddala kati wasoma kitakira agamba ati ya nakyo kiri mu Katonda we ya kati oyo ya abuzaabuza kati ono we10 yeritya gali 9 gawula erya Yesu nalyo lirye erya Yesu oyo mwana we ate mwana we si Katonda oyo kati okumuyita Katonda kuba yatonda nze nno omwana wange mubuulizi w'enjiri naye pasita nange bampita pasita kuba tukola mulimu gwe gumu ekimuyisa Katonda kuba yatonda naye yatonda kati ne baba Katonda babiri oba baba 10 kasita oba akoze omulimu anti owulira okutonda kyakola yekka lwereberyemu 2 kambi tukole omuntu mu ngeri yaffe yalina amaanyi gagutuyita omwoyo omutukuvu owuliriza ekigambo ye Yesu kati ye yennyini ye yakuwa anti likodi kigenda batonda ensi baali bameka
yali omulenga abutondera mu bitu bisatu mulinnya lya kitaffe mulinnya ly'omwana linnya ly'omwoyo mutukuvu yali omu yatonda naye nga abikolera mu bitundu bisatu obatu n'atondera mu kiro kiringa omusajja wabeera n'abakazi abasatu oba bana n'agenda muno naye asigala nga musajja y'omu owuliriza awo ye yali omwana ye yali omwoyo mutukuvu egyo ofiisi ze jakulangamu emirimu gye kati owuliriza nga y'omwoyo kati naawe abantu erinnya lye yeeyo teyakoma awo okweraga nti Katonda w'amaanyi gye tulina okukola wuliriza okuvwa ensula 31 olunyiriri olw'18 agamba bw'ati bwe yamala okwogera naye ku lusozi Sinaayi n'awa Musa ebipande 2 eby'obujulirwa ebipande eby'amayinja ebyawandiikibwako n'engalo ye owulira ebikakkasa nti ye Katonda n'amuwa kati simanyi nga Allah naye yawaku Muhammad nga ebitabo ebyo nga n'engalo ye nga mu amateeka olwo najja okutubuulira anti naye Katonda sikisomangako kwa Kurani ndina ne sikisomangako Katonda tawanga Muhammad mateeka nga wandiseko n'engalo ye ono ajja kugalaleeta mu Kurani kubanga era bino bye bindeeta ekibuuzo kankiwandiikire Muhammad ebyo nabiri ekyokutonda atuleetere Katonda byatonda okuva ku lunaku olusookolo paka ekinako omuwe owuliriza ate omuwe ne Allah yennyini ng'awa Muhammad nga mugamba nti nze Allah nkutumye wuliriza ebigambo ebyo kati nze bino bye bindeeta era binsanyusa okwogera wanga alina obuvumu mu Qur'ani temuli banabbi olaba kati eno Bayibuli erina abanabbi bangi abanabbi bali mu Bayibuli wano kamba kweko batontono bano adakika emu owulira bano ndeeseeko abanabbi abali mu Bayibuli ndeeseeko Yoswa kubanga Yoswa ono yasikira Musa nga Musa amaze Katonda amaze okumugjawo owulira kati Allah naye wamanga Katonda Musa bwe yavaawo ani yamusikira ekyo nakyo kiwandiike mu kifo kya Musa akireete mu Qur'an ebyo byetwetaaga nti naye Katonda anti ngambe nti yazaawo Yoswa bw'osoma Yoswa kisandiikirako olunaku Yoswa emu ojja kusoma omu olaba byonna nga bwe biri kati buliriza waliwo ekitabo kya Samwiri naye yali nabbi ekikisooka n'ekyokubiri awo yali nabbi waliwo ekitabo kya Nekemiya naye yali nabbi waliwo ekitabo ekya Koseya naye yali nabbi waliwo Danieli yali nabbi waliwo Isaaya yali nabbi kati waleetako abo baba bamala kati maliriza bwe nti ono okumanya nga ono Katonda ono waffe ono nga yakuwa yayolekako Musa tiyandikoze emirimu muntu gyatamanyi Musa nga tasobola kukola ebyo Musa yali musajja mugezi ŋŋanzi sobola kuweereza Katonda gwe yatamanyi bye yakola okuva 31 tuzibulwa kamalirize n'olunyiri luno okuva 31 okuva 33 olunyiriri olw'ekumi nga lwate olunyiriri osobola okukkiriza ne twaniriza nebaza Mukama okuntuusa wano kwogera ku nsonga manya mukusinza epuroguramu gyenzizeeko my moderator mbali mugoberezi we puroguramu eno okuvanga omulanze ne yaliko bamita Amuzafari Owere era navaako era ne badako n'abalala era mbadde mugoberezi mulungi nnyo nga ngifollowinga nnyo era nebaza mulimiti ayi okuteekawo puroguramu eno kuba nti yateekawo ettaffaali ly'amaanyi abantu bategeera amazima n'obwenkanya obuli byetusoma byetuyiga. Anebaza n'abasheeka beesanzeewo
Sheikh Muhammad Musa musanyukira nnyo ate mwebaza nnyo. Musajja mutendeke mulungi. Ne muzee pastor wange munange muzee Nkusi Kamulali nyinyi. Oyo nze nga mufollowinga nnyo wabeera wona ngomugoberera era ebisinga. Fact ya mentalinga sometimes muzinera okatamanyi nti nange mugobereziwe. Nebaza n'abasumba abasigadde ebweru eyo. Omuzumba omulala huyo. Ya omusumba gwesanze omulala. Lwakwasa tegeeza bulungi fosiyo bulungi ambuzabuziza muko nasonyiwa kuba nze nga bwemanya abasumba abasinga totera kwambala nkofiira naye ono omusanze n'enkofiira era ne yanjawulo nnyo n'ebyo yambala naye musanyukira ndowooza kulobuude sijja kwogera bingi era nsanyusa okubeera ndi wano. Fundikira kale so era nange musanyukidde nnyo kubanga simulabako naye nga timanyi nti kale fundikidde bwe nti kyalina ebirala leka nfundikire bwe nti okuva 3 olunyiro lw'11 Katonda ono yasobola okulabikira Musa okumuwa ku maanyi nti nze Katonda agamba bw'ati 11 okuva 3:11 Mukama n'ayogera ne Musa ngalabagana maaso ng'omuntu bw'ayogera ne mukwano gwe. Anti kati ona ajja kuja n'ekirala kino tofayo akaddeko wakamazeeko kale wana ajja nakirala ngenda kumukuba nakyo kale kubanga mmanyi Muhammad Musa tukwatirawo wawulidde mbu Katonda yawummula ku lunaku olw'omusanvu yawa emikisa ago gayogedde ge mazima era ensonga nkulu nnyo kubanga olunaku olwo lwe lumu ku nnaku mu byawandiikibwa bino ebitukuvu olutukakasa nti Katonda w'amaanyi era ye gwe tusekeddwa okusinza ate ng'asangibwa mu kitabo kino ekitukuvu so si Qur'ani. Kubanga Qur'ani byebyo tebyo kirina erinnya eddala kwegamba tulina ebitabo bingi. Tulina ekitabo ekyekitiibwa bakiyita Qur'an mu Luwarabu naye mu lulimi Oluganda kya kitiibwa. Ne tubeera n'ekitabo ekitukuvu abalala baagala kukiyita Bayibuli naye nze nkomaawo nti kitabo kitukuvu nga kyosoma kyekyo kitabo kyekyo wabula kungulu kati kungulu ebyo by'abantu kubanga be bakola ne cover eyo ne bagiteekako naye nga munda mulimu nti kitabo kitukuvu full stop. Erinnya eryo sirikkiriza kubanga lisome erinnya liriko Bayibuli erinnya liriko ligamba nti ekitabo ekitukuvu kye bayita Bayibuli lyerinnya lyakyo. Kati awo neebuuza baani abakiyita we wali obuzibu ekyo kyokka kyenwanyise ensonga tugiteeka essebo kale kati omulamwa nze sebo moderator neyongera okukakasa nti ekitabo kino ekitukuvu kye kyokka oganye erinnya lyakyo. sebo moderator sinagaana linnya erinnya liriko kiyitibwa ekitabo ekitukuvu lyerinnya naye abakiyita abo besimanyi be baani benjagala okumanya ekyo tuvuddeyo kati. Kakati ekitabo kino ekitukuvu bw'oba ogenze mu lubereberye essuula 11 olunyiri olusooka n'okkirira kumpi essuula eyo yonna ate n'osomako ne Matayo essuula 1 okutandikira ku lunyiri olusooka n'okkirira kikulaga bulungi olulyo lw'abannabbi ba Katonda abatuufu engeri gye baatandika okutuusa gye baakomeekereza era ne kikulaga omulamwa gw'abannabbi bwe bagenda okukola ki okutambula. Naye bw'ogamba nti ogenze mu kitabo eky'ekitiibwa ebyo tebiriiyo teriiyo kigambo genealogy nti gundi ye yazaala gundi n'azaala gundi n'azaala gundi n'afulumira mu gundi ne bakomekereza n'ennabbi gundi
kugamba kiba kikulaga bulungi Katonda nti emirembe n'emyaka mingi Katonda alondoola abantu be n'engeri obubaka bwe gye bunaatambula. Nze ne ŋŋamba ekitabo kino kyo kirungamya ne kikutegeeza Katonda, n'otegeera Katonda bulungi. Ensonga bwe mba ngimaze ne tudda ku nsonga ey'okubiri. Tulina mu Ssuula ya 25 olunyiriri olw'omusanvu mu lubereberye era tulabamu nga Ibulayimu batubuulira emyaka gye yamala ne bannabbi abalala baamalanga emyaka 10, baamalanga emyaka 9, Adamu yamala emyaka 930. Kugamba n'olaba nti emyaka 930 Katonda ateekwa okubanga ye yali amuwangaza okumala emyaka egyo. Kubanga ffe abantu oyinza kumulondoola n'omala emyaka 10. 10 mingi. Naye bw'abanga Katonda yalondola abantu abo kumpi kuweza myaka 10 ate nga ddala baagituusa. Ne ndabanga kino kikola ki? Kikulungamya bulungi n'otegeera Katonda asobola okuwangaza abantu emyaka emingi. Era ne Yesu amuwangazizza paka yakwatirira emyaka gye paka kati. Qur'ani nga bw'egamba oba hadisi nti amaze emyaka mingi naye okuva lwe yava ku nsi yayimirira agenda kudda era nga muvubuka. Akanya n'ekyo ekyo sikanya nakyo kubanga kino ate kyo kigamba nti n'alaba omusajja omukadde ow'envi nimanya nti Yesu yakula, envya zirina mpanvu. Nabbi Yokaana atusomewo kubikkulirwa kubikkulirwa meka nendaba situlabimu nzeyo kajjukira kati modoleta kanja kaleeta ku nkomerero ako nja kaleeta ku nkomerero. So ekikulu nti tulabye muntu Katonda asobola okulondola abantu be n'emyaka n'akola ki n'agibategeeza. Naye Qur'ani tesobola kubuulira. Tetumanyi Nabbi Muhammad yazaalibwa ddi, yamala emyaka emeka ddala oyo abeera nabbi wa Katonda gwe tutamanyi ddire yazaalibwa bbanga kiri yamala ala nga tatubuulidde. So ekyo kitabo kyo tekitugaidinga bulungi. Kakati bwe tuvaawo pozi oba oli awo ng'omaze kwongerezaako emboozi ezo ne ziryoka zibeerayo embeezi z'abantu naye ala tatubuulirako kati tetusobola kumutegeera nabbi we yamuwangaza ebbanga ki. Kale awo nendabawo obuzibu. Bw'oba ogenze mu kitabo kino era ekitukuvu n'osomamu Mubuulizi Essula 13-18 Mubuulizi mu ngero mulimu obugambo obulungamya abantu abeeyisa obubi, ab'empisa embi, abakazi abakereere, nekigamba abawala abenzi, abavubuka abakola empisa embi, kibalungamya ne kibaza ku mulamwa. Kugamba n'olabira ddala ng'ate ebigambo byereeta biyamba era bisaana mu society. Naye n'otegeera Katonda nti Katonda ekifaananyi kye bweti bwafaanana, ayagala abantu abafaanana bwe bati. Naye Qur'ani teyogerako ku bavubuka, tekukubirizaako nti bw'otambula n'abasiru naawe obeera musiru. Kugamba londamu abantu abagezigezi bw'oteeka okukolagana nabo. Kugamba nolabanga gundi ekitabo ekitukuvu kirungamya omuntu n'ategeera ekyokukola. Era ebiseera omuleka kubanga omusiru ne bw'omusekulira mu kinu era ate ekitabo kyenyi kyekyogera ne bw'omukwata n'omuteeka mu kinu n'osekula taggwamu busiru. Kati oyo omuleka n'omuleka n'atambula ebyo bye n'omanya nti Katonda yekka yasobola okukola ki okumukyusa. Naye gwe omuntu ne bw'osekula omusiru kwegamba ezo emboozi zonna ziri mu kitabo kino. Omusiru oyo totawaana naye mulekere musabire Katonda muteeke mu ssaala kubanga oba tojja musobola. Naye waliwo ebintu ffe ng'abantu bye tutasobola kukola ng'era tugambi inshallah
Katonda bw'aba ayagadde. Yeso kakati ensonga endala moderator ekwatagana ne okuwasa. Matayo 19 okutandikira ku Lwokusatu kutuuka ku Lwokuna. Kutegeeza nti okuva ku lubereberye Katonda yatonda omusajja na mukazi. Kati ate Qur'ani yo tebyogerako ebyo. Ye kugamba nti wasa owokubiri, wasa owokusatu, wasa owokuna. Naye ng'ate ekitabo ekitukuvu kigamba nti Katonda yatonda ki? Omukazi n'omusajja bonna babeera omubiri gutya gumu. Kakati bw'oyonge mbadde nkaleseyo wamma webale kunnyamba onuŋŋamizaamu awo kyenva nkwagala. Kale ekitabo ekitukuvu kyo kitugaidinga nkimanya Katonda yatonda omusajja n'omukazi babeera omubiri gutya ate toyongerako mubiri mulala n'ogupaatikako ebiraka n'okuba abakazi okuweza ebiraka 4. Kiraka kimu ku musajja atya omu. Kati awo kiki ekifuga ebitonde ebiri mu nsi? Olaba nti era ki? Sokate muntu. Kati Qur'ani yo ebyo tebimanyi. Ffe tufaanana Katonda. Kati tufaanana Katonda. Nti Katonda ali mu ngeri ya kisajja na kikazi. Tutonda omuntu mu ngeri ya era Katonda ali mu kifaananyi kya balongo. Sokotereza. Esebo. Katonda ali mu kifaananyi kya musajja na mukazi muntu. Bible wegamba? Yes. Kitabo ekitukuvu ekigamba. Kitabo ekitukuvu si Bible. Esebo. Nti ali mu kifaananyi kya muntu kisajja na kikazi. So wabikula bibiri. Era ne Adamu bw'ati bwe yamutonda luvannyuma n'alyoka ayawula. Ekigambo ekyo ky'ogamba oti kumugenya ajja kukyogera bukwala. Omugenya akyogera. Omugenyi bw'okyogerako kyekyo. Ajja kwogera mu kusaawa ye. Kakati nze bwe nti bw'nsoma nti Katonda n'atonda omuntu mu kifaananyi kye ekisajja n'ekikazi. Nze bwe nti bw'esoma ebiwandiiko ebigamba. Kale nendaba nti kino kyo kikuwa ekifaananyi nolaba Katonda ali mu ngeri ya bulongo kisajja na kikazi. Era atufaanana bw'ati bw'atufaanana. Nga tetwefaanana ate nga ffenna tuli mu kifaananyi kyekimu. Gwe toli musajja. Mu kifaananyi kyange ekifaananyi tetutunuulira kikula. Tutunuulira ndabika. Oli kugamba kala oba ki? Toyina maaso? Ogayina? Ennyindo ogirina? Tumufaanana. Omumwa ogulina? Ffenna tumufaanana. Tumufaanana. Katonda naye alina omumwa ayogera. Tetwefaanana. Nze ndaba tufaanana. Olina emikono ogirina. Otambula ntambula. Okuggyako kala ereetebwa na mbeera ya budde. Oluusi bunyogovu ani Katonda? Katonda ayina kala zonna. Ayina kala zonna. Era tukisoma mu bitabo. Mulamwa mukulu. Tukisoma mu bitabo. Ayina kala zonna. Kubanga waawo tusome ekyo. Afaanana omuntu. Ate abantu balina kala nyingi. Kati naye ayina nyingi. Tusomewo. Tetusoma. Ekyo tetuba tuwandiika wano. Nti ayina kala zonna. Kubanga kati ensonga endala fojare ekitabo kino ekitukuvu mu kubikulirwa 22:28 kigamba ebigambo bino ebiwandikiddwa mu kitabo kino tebyongerwako ate tebijjibwako. Bwe bijjibwako kibonerezo kyenkana n'ekyo ky'oggyeko ate bw'oyongerako era kyenkana n'ekibonerezo ky'oyongeddeko. Naye Qur'ani bw'oyagala oyongeramu nga temuli kiragiro. Tekirina kwongerwako. Toyongerako. Tekirina kuggyibwako. Yesebo. Toyongeramu bibyo. Kuva myaka giri tekikyukanga. Bye bigambo byennyini ebyo. Bakola bukozi bwakyo. Oyo anti era kibonerezo kyenkana n'ekyo kyeyongerako.
Yabeka kerinya Bible. Yes, anti kati bwaba yayongerako ekibonerezo gye kiri. Naye Qur'an tetubulira. Ne bwoyongerako tekubulira nti waliwo ekibonerezo oba tekiriyo. Waliwo omusango gwakolebwedde. Publication zabo balina kibonerezo. Bagenda kuba kibooko simanyi. Oba bagenda kubakola batya Katonda yamanyi. Kati muno temuli forgery toyongeramu. Sawa. Bw'oba ogenze ku kintu ekirala. Dakiika emu ekwongera kiba kitya? Kale neyanziza. Kati conclusion. Banga mbikoleremu mu dakika emu. Yes sir. Qur'ani. Nze yannemu okunungamya. Nayagala nze nungamya. Era natuuka awantu. Ngamba akansiramuke. Agenda okusoma awantu. Nga sirungamizibwa wadde. Ngamba bano yagamba ki? Bw'oba osomye essula ey'okubiri, ey'okusatu, ey'omusanvu, ey'ekkumi n'okugenda mu maaso. Aya esooka erina egamba nti alif lam mim. Alif lam ra awalala. Kugamba nimbuuza kati ala wano oli kuŋŋamba nkole ki? Tewali answer. Naye owagikoppako kakofiira. Kuba olunaku lwaleero wate weesaze enkofiira. Kati akakofiira kano nyini gye tusalirako embuzi. Ka Busiraamu? Abaani abajambala. Eno yaffe abakkiriza. Mukulu Godfrey. Baani abambala enkofiira eyo. Akati kalingiva yingira mukaako. Nukula mukaako. Kakati my moderator. N'obudde bwawedde. Nze neyanziza nnyo olwa golese leero mu ddiiro. Moderator kankunzike bwenti. Ndona alabika agenda kusomesa. Ku nsonga y'enkofiira. Muhammad Musa ampe bwino. Akakasa nti Qur'an emulungamya kwambala enkofiira eno. Nze ndina ebyawandiikibwa mu kitabo ekitukuvu. Ebinkakasa nti nteekeddwa okwambala enkofiira. Yes. Naye bwampa nga njijjako. Soko olinde. Eno yaffe. Oyina ebyawandiikibwa bikugamba oyambale enkofiira. Somawo. Okay. Nkwongedde ekitundu ky'eddakiika. Bakolinso ekisooka sula 11. Bible. Kugamba okwambala. Bikolwa. Kitabo bikolwa batume. Kitabo kitukuvu. Bwino ndina naye siri kujjukira bulungi wa wennyini naye aidha bikolwa ninga kiteeka kuba Bakolinso 11. Katugende wa Godfrey. Njakakuwa. Mukulu Godfrey. Mwina omusango okuyita ekitabo ekyo ekitukuvu Bible. Yes sir. Musaana Miggo. Yes sir. Pastor Moses wagambye. Kakati the mwalimu moderator ebyange tejja kubeera biwanvu nnyo kuba nze ndi musajja ow'ebitabo bulungi. Yes sir. Mutendeke muko. Nze sometimes nzimira n'oyina okwewunya abagundi bange abasinga. Se Pastor Boka n'abasiraamu basheeka bennyini. Bajja ne boogera ensonga ne bagaba gatemu ebyabwe. Naye ensonga yeze direct nti kiri bwe kiti. Yes sir. Akati osomako Isaya 45. Isaya 45. Kantukewo. Isaya 45. Yes. Egamba vwati wa Mukama bwagamba nti oyo gwe yafukako amafuta. Kulo. Gwenkute ku mukono gwe ogwadyo. Okujeemula amawanga mu maaso ge. Era ndi musumulula ebiwato by'abakabaka. Okugulawe enzigi mu maaso ge. Neziwankaaki teziri galwawo. Ndikukulembera n'entereza ebifo ebitali bisende. Ndimenyamenya enzigi z'emikomo ez'ebikomo n'entematema ebisiba eby'ebyuma. Era ndikuwa obugagga bw'omukizikiza n'ebintu ebyakwekebwa ebiri mu bifo eby'ekyama. Olyoke omanye nga ndi Mukama okuyita erinnya lyo
Katonda wa Isirayiri. Neyongerayo kuba Yakobo omuweereza wange kyenvudde nkuyita erinnya lyo nkutumye erinnya newaakubadde nga tomanyanga. Nze ndi Mukama so tewali mulala, tewali Katonda wabula nze ndi kusiba. Nze ndi kusiba n'olukoba newankubadde nga tomanyanga. Balyoke bamanye okuva ebuvanjuba n'okuva ebugwanjuba nga tewali wabula nze. Nze Mukama so tewali mulala. Nze namumba omusana era Katonda era n'entonda enzikiza. Nti yabumba omusana. Nze nabumba omusana era n'entonda enzikiza. Ndeeta emirembe era ntonda obubi. Nze Mukama akola ebyo byonna. Kati mwami moderator webasomye verse eyo ekibe kyombuuziza answer yokemala. So Katonda gwe tusiza mwami moderator ye mwenyini ayogera nti yani ye Katonda eyavumba omusana era ye mwenyini yaleeta n'ekizikiza era ye mwenyini yalungamya abantu be mwenyini ng'ayogera nti nze akoze eki aleeta emirembe n'obubi nze ayogera. Nze nga kugambye nti sebapigamo bingi nnyo tunule tulina okuyiga twagala tumanye tunayogera mu Qur'ani kuba wasemako wano aya wano zendinaawo ko Qur'ani wengenze kati Bible yesomye ekibibasa etya emuyoka Katonda mwenyini ng'akola ki ng'ayogera anti tutwategedde Katonda bamuyitani yagera erinnya lye kankubikulirewo. Moderator manyo nansonyiwa sitegere mulama gwanga mulama gwenda kugambye okuleeta sigolese so size nga netegese okay naye nagamba nti otutuka wano mulama gw'okumya gwa contradictions badi nzenga netegese kumya contradictions yes naye kati nagwina nja kusobola okugubusavuza ngeri yange ndoza otusibako okuva mukaaga otutandikirawo. Mukama namugamba Musa nti kakano bw'oliraba byendi mukola Farao kuba n'omukono gwo ogw'amaanyi alibaleka era n'omukono ogw'amaanyi alibagoba mu nsi ye. Katonda n'ayogera ne Musa n'amugamba nti nze yakuwa alabikira Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo nga Katonda omuyinza w'ebintu byonna naye mu linnya lyange yakuwa saamanyibwa nabo. So Katonda wa Ibrahim Katonda waffe kutusinza mwami moderator linnya lye bamuyita Yakuwa. Linnya lino Yakuwa lirimu ebintu bingi. Osoma ataolamu mu kitabu kyaffe ndi linnya lyange nze ndi nga bwendi kwigamba Yesu akakugamba nti ye Mukama ye alinga bwali teri kimukyusa takyukanga takola ki naye ye alinga bwali. Kati erinnya lye ndi era abamu tebamumanyanga kuba era n'emu Yesu yagamba ndi kuzuukira n'obulamu ndi musana gw'ensi. Kigambo kiri kye bagamba nti ndi kati awo Yesu yabireeta wali mu Matayo ndi kuzuukira n'obulamu ndi musana ogw'ensi otegedde. So ebyo byonna bigweno mu luberyeberye oba mu kuvanga bwe teogedde Mukama nga yeyanjulira abantu kyo yagamba nti teyamanyibwa n'abantu. Yakuwa erinnya lye ettuufu yonyini yali ewa Katonda teyamanyibwa mu linnya lye kati mumutegeera mutya kati mu biwandiiko bwe tusoma ebintu bizenga birondeka n'abanabi nga babogera n'ekirala Bayibuli gy'olaba eno mwami moderator si kigambo kya muntu omu Katonda yakyogereramu naye n'abanabbi naye bakyogereramu ate nabo bawandika nga boogera ku muntu atya nga ye Katonda. So Bayibuli mulimu ebya Katonda ne by'abanabbi nabbi era nga boogera ku Katonda mwenyini oyo si Katonda yeke nti yakola ki yayogera mu Bayibuli tekiriyo ekyo
Bayibuli ya Katonda nenga nana abataba bayogera kasanga sedi ya Katonda. Abalala bayogera munga siba nabbi se Katonda. Abatume nabo baliwo abatume. Nayo nabo baba bayogera ku Katonda. Era bali mu Bible yomu. Bayina. So Bible is just a collection of what? Of information. Oh. Ewa wani wa Katonda nagamba Musa nti yogera boti. Musa nawandika. So kama Musa wabaye wandika agamba bwati wayogera Mukama. Isaya wawandika agamba bwati wayogera Mukama. Naye mwana mutano 5 awo ekitolo munyini yakolaki? Yayogera. Tinze Katonda ayogera. Nti nabumbe ensi n'emikono gyange. Obula bulungi nnyo. Kati obanga oli Musa alipotinga watu agamba nti bwati wayogera Mukama. Nti agambye nti yawumba ensi n'emikono gye. Tukira mu Qur'an ebyo tebiri mu moderator. Sawa ntabiranga ekitabo kya Qur'an. Kirimu configuration nyingi nnyo era olugera mulungi munda n'okingira munda. Osanga ebimu ng'ebirimu. Sinabya bakatonda. Ngabyani wama. Ebya buntu. Kyoba nabuuza ali Muhammad Musa ne mugamba nti mpa wama boogera mu Qur'an. Njaba kuwamanya. Webali. Batuota. Njaba kuwa kakati. Nabuuza mwambulisa mula ko rumuna kubanese mune mubuuza nti mpaako mbulama amakuru g'ekigambo kino. 725 ne 2 Qur'an. Ompe ensonga eyo. Ani Musa yagamba nti eyo muntu ayogera muki mu Qur'an. Naye natine mumuntu yemusa kiri kimu kyokka. Qur'an obanga yaka ngaye bagura nti Qur'an yasa yaka ngaki mpandike. Mutuba gwani ogwarabi Muhammad si kyekyo. Ala obanga yana Qur'an eno. Omuntu kyate yogera ala alikuwanika alikana mu Qur'an namwandika ataka mu bigambo mugira kusoma. Sindiga mamwe Musa yoche nyagade nzize anongosemu abantu akuba yagamba nti kibuza kiddemu. Kiribwe kiti. Kuba yagenda okuddako mu Qur'an yakanga mpandike. 2 Qur'an nti kile kitabo Qur'an. Teri kubusabusa mu kyo kuba eri Mukama Katonda si kyekyo. 725 igamba kasome wondoza 7 Shema Muhammad Musa kuddako mu dakika esembayo. 725 725 igamba teri eno Qur'an wabula kigambo kya muntu so si Mukama Katonda. Kati abantu banyegera Muhammad Musa anongoseemu neda njoja kunongosa obanga sivikuddewo size ku ne Qur'an wano yastinzi nengi ade nsaba boy nayo yo jimpe musomere. Abantu bajagala tuno kuyiga leta siri Mwarabu moderator leta baya Luganda leta bulisi zinja kusoma tuanze manyo kusoma Zamiri tuletere ya eto Luganda tuletere ya Luzungu abudala zako bayani kuleta andi bagambi ndiko ane ne abawandisi banji haya tubikulewa pozi Qur'an yova kukwako nongoda gwadyo bagambi omirire ki ya 725 Sura ya 7:2 725 bikola Qur'an eno wamanya kubikola mangu speed nize Qur'an yani mere nenyiri nyingi yakafuru yamaka yawo abantu saba 7 yeno 7 yes 725 ajita batyeyo Nate naba 7 olunyirwa kumeka 25 tusome somawo bino bigambo bya bantu bino bigambo bya bantu buntu nja kumuyingiza omuliro yejo somye ene yegamba teri eno Qur'an obula kigambo kya muntu Luganda teri eno Qur'an wabula kigambo kya muntu so si Katonda ate labayo somo Qur'an yiyo
simu giteke wansi soma Qur'ani nate si ya Luganda aya soma Luzungu ya Luganda olunyiru lya olwabiri mutano matubu wagambye gamba nti bino bigambo byani Qur'ani n'ozengiwusa nemunyiza nyera abali moderator neda bino bigambo wagambye nti Qur'ani egamba etya akati mami moderator damu statement eri nti Qur'ani egamba etya Qur'an zinga bwemanyi Qur'an entuufu ebigambo ebyo mwebiri naye ate eno gyompadde yegamba bino bigambo by'abantu kitegeera mami moderator simanyi kati eno nekirala osomye ekigambo ekyo gy'oboleeta erako kati otuuka wansi kino kyolese kya wansi nakyo nja kujjawo mami moderator kino kyolese kyekiri wansi mu hadisi yes tutereze statement aye egamba asa munyambe egamba teri eno nga tusomawo yes wali okusoma erigamba teri eno Quran obula kigambo kya muntu si Katonda. This is not but the word of a human being. Ogani agamba kati awo tugenda kati otugenda ogenda komekereza tulabe kakati ma moderator sokoze Quran yo eno ndabye bamenye bituli vingi ku bintu kyendese neri nayo jigaji eno ne sinsira alone sira wana watu wengine watufu kasi gojimbi kulirewo uko tulabe yo luzungu gojimbi kulirewo jimpe tuno kuyiga ba moderator kyendese tekirala ekindese tuno kuyiga wano wetujja tujja kuyiga kasitola ngo lunyiriri nga tubikula naye ate okusimu lubakubira wala ate namwe gye mugoberera bamabala kusimu nga twagana tulaga kambikulewo mudashike munyo obude bungezeeko naye kati kampunzike kakati olunyirulange Muhammad Musa alagendo tandikirako akati mami moderator zesigenda kuwunzika oba sigenda gamba nti nyimpunzika ngamba ki gasti ngamba Muhammad Musa anongosemu abantu benyogembe awo kigambo ky'omuntu ekyo omuntu oyo ala yamusanga wa ala balandika Qur'ani nayogera mu Qur'ani alina maana kitena mutekanga agera okubuza abasiramu kizekera Muhammad Musa tulongosemu ekintu ekyo Qur'ani yakanga mpandike buli kimunga kiringa kiwandike galase mukologeze Qur'ani zakolaki zawandise sawa Muhammad Musa Qur'ani yakampandike ne mulimu ebigambo byani byabantu Tonda musanga olunyiri alusomye nti Qur'ani bigambo by'abantu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi hadana lihaza wama kunna nahtadiya lawla an hadana Allah Allahumma salli wa sallim alayhi abatuliza mwenna ati assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam kanebaze Allah natu mundu ogwokubiri sinebaze bano ba pastor okujja mu studio naddala Godfrey azolwalero bwabeere bwero abadde awanda nnyo omuliro naye ate wazzemu n'agamba nti asina bingi era ng'era olabedda nga talina bingi ekizibu kyendina kize kyenfunye oba n'abawuliza mu kifunye simanyi omulamu oba abantu baagutegeera simanyi era naddala Godfrey ye omulamu abantu baagutegeera tebagutewadde Moses kakasa temadwa tuleetera characters za Katonda bwali zeeririza nja kuddamu gwe zisena bakubifuna kati Godfrey ali kumbuuza bya Qur'an yawandiikibwa etya abaana ayogera weyabayo gutali muki gutali mulamwa ate mpulidde omuntu ayogera ku luzungu manyize enkonsiderenga nnyo omuntu ayogera ku luzungu abawanjawulo ntamanyi kye bayita topic and subtopic whatever naye bwabanga balese topic ate n'oleeta ebirala wakiri wandigambye nti bannanga omulamu ogwo nseetegese naye ate n'otantwala mu bitabo kuba kati nze byembadde ngenda okwanukula bingi kuva ku bakadde bange bano abasoose n'okusomesa abantu bategeere ekitabu kye kimenye Katonda naye kati ogenda okulaba nga obudde ate ngenda bumalira nnyo ate eno naye tekina buzibu kati ab'ebitiibwa Godfrey kyonna okumanya era njagala obikule Qur'ani y'okusimu nga bw'oyogedde nange mbikudde y'okusimu ekyo ekisookera ddala olina okumanya Qur'ani bwe yakka waliwo kye bayita sababu nuzul the reason why it was revealed ekyo buli lw'osoma Qur'ani omukristaayo
ekyo kiteekanga mu bwongo. Kurani teyamalanga just aya ku kabusi. Wabeeranga reason lwaki Katonda assa aya eyo n'agitegeeza Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si bya story nga bwayogedde nga Moses naye bwayogedde botasangamu bannabbi engeri gye baawangala emyaka ate simanyi olulyo lwabwe. Katonda atubulire endyo zaabwe. Katonda yatubula bulizi bannabbi. Kubanga ekyokubiri era nga nzirawo mwenna Quran is a constitution. Constitution ya Uganda tugirina. Genda ombuliremu okuzaalibwa kwa Museveni obanga mwekuli. Genda ombuliremu emyaka gya President Museveni obanga mwegiri. Naye obanga bwe tebagiwandiikamu kati si constitution ya Uganda era tekufuga. Oga nedda nze njagala ekitabo kya history ya Museveni nze njagala. Eno constitution sijagala oyinza okikola. So mulina okwawula Quran history yogera ku njogera y'abantu. Katonda si yabyogera. Era abantu ndo babulijjo be bayogera. Kyovula abantu ojja osanga endyo zaabwe zonna nga ziba mu baana baabwenzi. Nga barepinga nga burepinza abaana. Oba mugamba njogedde obi. Barepinga nga burepinza abaana ne babazaalamu era olyo ne balugatta ku luli. Kati Katonda bye Katonda si weebere byo sibi mu Quran. Yakyewunyiza nja kuwa. Yuda genda osome Yuda 38. Muliza. Kasande to olunyiriri gotukire tokijja muze. Kati bagala kutabuka. Badde nkusaba osirike. Basirika nti. Siriko. Nalanze da 38 bwandiko olugendo osome wansi. Yuda Yesu mwava. Yarepinga mwala wa muka mutabaniwe. Yuda naye yali nabbi. Ngamba Yuda Yesu muyava. Bible eganti Yesu ye empologoma ya Yuda. Alika tuntabimanyi. Inebe empologoma ate no mwisamu amaaso. Kati Yesu empologoma Bannange obwedda mwogera nze nsirise kati uyo intandiso kati ebyo mujja kubinnyonnyola mmwe. Gugambye nti ekyo gobwedda oyogera ku lulyo. Kati nkukubira yate katuwakana ate sinnabbi. Kati obategedde sinnabbi lwaki obaleese nti olulyo lw'abantu. Sajja abantu mwogera ebintu mwerabira byo mwogedde. Kati mukadde wange gwe Godfrey. Essuula eno genda otandikire ku aya ye14 aya nyingi. Allah agamba atya innahu fakkara wa qaddara. Kuba mazima yalowooleza n'ageraageranya ekyokukola mu kuvoola Qur'ani. Olaba Allah kyasoose nakyo. Tulabanga alina omuntu gwatugamba yalowoozebwa n'ageraageranya butya bw'anaavoola Qur'ani. That is a person Allah gwategeeza Muhammad gwe nakugamba nti yali Walid ibn Mughira. Erinnya Qur'ani tutegeeza mu tafsiri yani ono ne bano yandi Walid ibn Mughira kyaliwo nabbi amusomesa Qur'ani n'agitegeera. Bwagenda eri banna basajja be n'agamba abanange Qur'ani atenjiganye. Kati na kanzingende maso fakutila kaifa kuddira n'akolimirwa engeri geragerageranyamu okujeegula Qur'ani makosa oluganda luzibu okujeegula Qur'ani ekyayogera omusajja oyo thumma kutila kaifa kuddira era ddala akolimirwe engeri gye yatetenkanya mu kugityoboola. Owulira muganda wange gw'olonyamu 25 lwokka naye wuliza ndi ku 2 kati. Thumma abasa wa bashara thumma nadhara mbadde mbuuse bwe yamala n'atunuulira abamwetoolodde alaba oba baneekaanya n'eddoboozi ly'enkyafu. Kitegeeza alina abantu kati baali okubuulira kati alabe bajja kukaanya n'eddoboozi lyayogedde. Ani anyumye ekyo? Allah kati yatunyumiza Muhammad gy'ataali kyabuuza mbu yamusanga wakati Katonda yo yagadde amusange enakaloke mu sente oba bannango. Katonda tamanyi bibeera munakali mu ttaka wadde ebiri mu ttaka. Kati Katonda ategeeza Muhammad gy'ataali abasajja nga batudde bapulaningira Qur'ani nga naawe ze mutuula eyo aya z'owandiika ezo totuula weka mutuula butya bumugenda okwata abasiraamu. Kati eyabasooka gyali munnammwe eyali Ssaabakungu mu bakafiiri. Kati mwe muli basikira bawuli okategedde Godfrey tugende mu maaso. Thumma abasa wa bashara oluvannyuma n'ajja emitaafu mu kyenyi ne yeekaba ekigambo kitegeeza ne yeekabya. Thumma adbara wastakbara bwe yamala n'akubayo amabega ku mazima ne yeekuza. Kati Allah atuzaayo Muhammad yamusomera Qur'ani n'agitegeera kati ate oluvannyuma n'ayikubayo amabega kati agenda eri abantu babategeeza ki ekibaddewo. Faqala inna haza illa sihrun yu'saru. Olwo n'agamba ng'awakanya Qur'ani. Ekyo lwaki tukisoma muganda wange ng'awakanya Qur'ani nti mazima kino si kirala
Muhammad kyazze nakyo wabula ddogo eryakoopwa ku balogo na kenku abasooka. Ani awakanya Allah atutegeeze nkansomera aya zino gobadde obuukabukisine aya gobadde obuukize aya kati Allah ategeeza nti yawakanya Qur'ani nga Godfrey bwawakanya Qur'ani kati ze bwawakanya Qur'ani gwe mukristaayo we Uganda oba omulokole ffe tuba kulasoma dda Qur'ani twamanya ababasooka oyitegedde muganda wange kati olwabiri mutaano we badde ogamba ng'amaze okuwakanya Qur'ani inna haza illa qawlul bashar teri eno Qur'ani wabula kigambo kya muntu so si Katonda. Allah yategeeza katuliza lwotasoma lwabiri mukaaga sa uslihu safar ngenda kumusoga muliro sakare kitegeeza Godfrey bw'onoofanga tosiramu setokiza Qur'ani gwe n'omusajja Allah gw'abadanyumiza Muhammad mwenna mugenda muliro. Otegedde aya bwegweredde n'ekyo Qur'ani tojepankirako yigirete akati Amadi Musa ensonga nga Amadota bayitegesa bulungi adda kyagera akyasomesa itamuwange emboozi gyatunyumiza ono alaginyumya ng'agiwandiika oba just anyumyako emboozi nga Qur'ani yakadda kuba wano nga nsomye wano yasomye nange nyinine wano the reference to what happened in the conference bali maka bakayana angagambye nti abakafiri disbelievers utegere mu binyo bali bakana mu conference emaka Qur'ani ga yasede weli si kyekyo nedda amala biseera katu ali agandi Qur'ani yakayona namba katutuma kati mala biseera katugende topiki teriyo musiramu agandi Qur'ani yakanamba ekyo tekiriyo kati mwetaaga muddeyo musome ebintu bino mubuza abasiraamu naye bw'onoopampalika nti kubanga omanye okusoma luzungu obuuke ne Qur'ani ogireta bulesi teriyo musiraamu nsakiza nti Qur'ani yakayona. Qur'ani yakira emyaka 23 okategeddaako yakira myaka 23 one aya to aya verse to verse kina kugambye nyaso sinega nti buli aya yakanga it was a reason asinga okategeddaako tewandi badde ng'oleeta ekyo kati ndozo kitegedde ekyo kutuveeyo ojja kitegeera ate ojja kitegeera kifuba ddembe kati ab'ebitiibwa kansooke nkiralinga sinabula kusomesa nno erinnya lya Katonda ab'ebitiibwa bano nkujjako nga baleese vaasi etya nga nze bwe ngenda okuleeta. Allah wekitiibwa agamba walillahi l asmaul husna fad'u biha. Allah ye nannyini mannya. Allah is the one having beautiful names. N'olwekyo munsabe nago. Njagala bano bategeere Qur'ani ne Bible kitabu kye kityoboola Katonda. I mean kyosoma n'omanya Katonda. Kasagala batabule emiramwa alisagala baddema bigemirwa gye twasoma kiri ku meeza nze ndi musomesa siringa muva mwayita mudirisa simanyi n'olwekyo saagala otubuze ebibuzo birala. Kitabu ki kyosoma n'omanya Katonda. Kati Katonda agambye mu Qur'ani ye nti alina amannya amalungi. Kati bano obwedde bagamba muzeeyi aga nti yakuwa agambye simanyi waliwo ya ate simanyi waliwo ndi ng'ate bw'osoma 6:12 aga nti ndiri erinnya lyange kuba Musa yamuga nti ndi bagamba ati etwabisomesa last week naga nti ndi oli baga nti ndi yantumye endiri erinnya lyange yakuwa abaalijewo mumpeyo verse mu Bible egandi Katonda alina amanya mangi. Nze ndesa mu Qur'ani sura ya 7 aya 18 Allah alina amanya mangi. Kitegeeza osoma okay bwe ngamba Rahmani omusasi liba linnya lye newankubadde nga that is attributes ninga esigala linnya kuba bakuyita musomesa jangu era oyita banojja gonna gameshoni gonna gali mu Qur'ani kikyenda mwenda gonna gali mu Qur'ani. Kati bano bw'ogamba nti yali erinnya lye yali iwa wagambye nti n'amanya mangi. Kitabu ki kyosoma n'omanya Katonda yaga nti n'amanya mangi. Buli lw'onoosanga mu Qur'ani Ar-Razzaq God is the giver ojja kumanya nti wama yagaba okay erinnya lye teri mugabe mulala okujjako ye mwabaga nti alina yakuwa ye asimanyi biki Katonda yogera wanti nina amanya mangi yakyogera wa tiyakyogera kyobola nti ngamata amanya gonna bano ge boogerako mu kitabu kya Yesu kuva ku Matayo paka Revelation temuli kigambo yakuwa. Mwabasinga abayigiza ba Yesu mwabasinga Yesu lwaki Yesu teyamentioninga kigambo yakuwa lwaki teyamentioninga kigambo ya lwaki teyakyogera. Mwaba basinga
n'olwekyo kitabu ky'osoma n'omanya Katonda. Qur'ani ze bwe nsoma ne manya tonne amanya mangi ekyo mba nkitegedde. Mu Bayibuli amanya gagigenda kubuzaabuza ga nti ndiri erinnya lyange so si yakuwa. Ebyo nato ojja kubireeta. Kyo nga kimaze onaabuuza ky'emyaka kankweyo nda Allah yatunyumizaako omuntu omuwuino. Walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 ama. Genda obikule sura ya 3:24 agamba bwati kansome egamba bwati egamba etya Mukama nayogera nti nedda mbadde ndesikira kino tekiri ko tafsiri. Allah agamba ati mazima natuma nabbi Nuh alayhi salam eri ekibiina kye era yawangaala nabo okumala emyaka 10 ng'otoddeko 50. Olaba olimi Allah lwakozesa myaka 10 ng'otoddeko 5 kitegeeza gisigala 905. Oli abaseka bikisimanyi oba kikyatama kisimanyi onayagadde myaka aga nti yawangaala nabo okumala myaka 10 ng'ojjeko myaka 5 myaka 5 amini myaka 5. Kati ekyo kirabe nakyo eyo Allah yatubuulira eyo nawuvuddewo. Kati ab'ebitiibwa katudde ku nsonga muntu teeyo katudde ku nsonga kati mulebe kye bayita okusomesa. Kitabu ky'osoma n'omanya Katonda kikino Qur'ani yokka. Eno verse nazisoma juzi era sigenda okuddamu. Leero ngenda kuleeta Katonda ozolaba obuuza bya nkofira siri kwebeza nagayenze ni musomesa mutendeke njagala kusomesa abantu gwobo yagala genda nayo mu church era tambula nayo abakristaayo tulabe nga bajja kugamba nti oli mu kristaayo ekyo kimanyiddwa ku nsi yonna kati sikimalira ku budde ante sikimalira ku budde nze nati kubeera nayo otambule nga nayo mu church bajja kusiima Pastor Moses yagambye nti ekitabo ekitukuvu yes erinnya tayagala ndyogere nti kiraga genealogy yani y'abanabbi ekyo kye nabbi yazaalibwa gende yazaalibwa gende Qur'ani eyinayo gweyogera moderator aziramu ngamba omulamu anze ndi very keen ku mulamwa era kye nakubyo manyi oyogera abantu nga basekati nakigambye neŋŋamba nti Bayibuli bweyogera genealogy yabwenzi bwere bwe bulimu ekyo nakyogedde mbadde nkikuba kitegeeza kati ate sikiddamu mba sikiddamu era nenkwana example neŋŋamba nti mu Uganda tuna constitution mulimu President Museveni so nega nti Qur'ani constitution kati ate oyagala ate ndeete genealogy nga ate kwa nega nti ye constitution gali mateeka gatufuga nalabya sigino walinga waga kyoba olaba nabo bennyini mu bigambo ebituufu tebasoma mu ndagaano nkadde kiba kyenjogerako abakiwakanya bagamba Yesu ya Mukama waffe yeebazibwe vaasi nyingi sisobola kuzikubizireeta naye ekyo kiri common buli omu akimanyi era olyagula motoka naga nti Yesu yagaba Yesu ye Mukama Yesu eki ye Qur'ani gantutende abitendeza Allah mu ggulu ne mu nsi Allah yatendezebwa yaliwo oyo yukhrijul hayya minal mayit Allah yajja ekiramu mu kifu wa yukhrijul mayita minal hayyi ate najja ekifu mu kiramu oyo Allah yalina obuyinza obwo ayogera ku byaffe leka bino obwedde byogera bya Kutonda wayuhil arda bada mautiha Allah yazukisa ensingo oluvannyuma lw'okufa kwe kitegeeza ki nti ensi waliwo kiseera nakyo weefiira Allah n'agiza engulu atya ng'atonyesezza enkuba ensi edda engulu ebeera nfu kyobulaba tusimba wa min ayati n'obonero kwe tulabira nti Katonda gyali an khalaqa lakum min turabin Allah yekubeera nti yabatonda okuva mu ttaka omuntu n'obeera nti okay Allah yatutonda okuva mu ttaka nga bwe yatonda jjajja wa Adamu ayeddako wa min ayati n'obonero bwa Allah okumanya nti Allah gyali an khalaqa lakum min anfusikum azwaja Allah kwe kubeera nti yabakolera eki n'abatondera wakati wammwe omusajja oba omusajja litaskunu ilayha yabakolera abakazi mu benkere gye bali akabonero kubanga Allah bw'otunula engeri gye yateekawo kye bayita masi eri wakati w'omusajja n'omukyalo gyewunya naddala abakyala abatuuliriza masi Allah gye yabawa mu mutima gwabwe kulafu abasajja abakulu y'amaanyi naye Allah aga nti ekyo yakikola kulaga abantu abafumiitiriza ako that is one of the signs okutegeera nti Allah subhanahu wa ta'ala gyali waja'ala bainakum mawadda Allah n'ateeka wakati wammwe love and rahma n'okwagalana inna fi zalika la ayati liqawmin yatafakkarun akabonero kalaga abantu abalowooza ekyo nakikimu aya eddako wa min ayati n'obonero obulaga nti Katonda gyali khalaqa samawati wal arda Allah yatonda eggulu n'ensi wa ikhtilafi alsinatikum Allah n'ayawula ennimi zammwe
kitegeeza nze okubeera omugisa onaabeera mu ggwero oli muteeso kabonero kalaga nti Allah naye omanyi bayibuli bweyogera engeri nnyinimi zino bazajjamu egamba mu lubereberye 11 olunyolo tandikira ku lunyolo okutaano okire wansi bagamba nti abantu ne bazimba omunaala nga bagamba nti tugende tutuuke Katonda ntumulabe Katonda n'agamba nti abantu abamalirivu kubanga boogera olulimi lumu era abantu abagenda kuntuukako aba bayibuli bwetegeeza Katonda okumumanya ddala ddala mukakasanga muzimbo ki gwe baali bagenda okuzimba wansi gulinye gutuuke Katonda Katonda neyeralikira n'okweralikira n'agamba nti abantu abamalirivu n'olwekyo nga bamaliridde tukke tugende tutabule baleme okutegeeragana ennimi zaabwe mbaawe ennimi we zitandikira Katonda yamala kutya nti abantu bagenda kuzimba amatafaali bamutuukeko omunaala kyava ayinjula eggonaga nti wayi katuuke oba yakana ebaani ne bajja ne bataagula amatafaali gano ne batabula ennimi kati osangira omuteeso n'omugwere n'atategeera omujja akole kyayogera bannange bw'osomera otegeera Katonda kweri Allah aga nti nedda bwejakka yakola ki kati amatafaali gasigalayo kiri mu nsi ki wanjesewo bantu bameka baali bazimba baali bangi gwanga damba nga bwolaba Uganda ate kakati olaba ennimi ziri mu mitwalo bo balina olulimi lumu kyengezaako nti baali mu mitwalo ennimi ziri mu mitwalo kati kitegeeza nyingi saawa eri kyategeeza ennimi nyingi baali mu mutwalo ennimi nyingi kati kyeneebuuza abantu abaali bazimba baali benkana batya kuba ennimi ze tulina nga nyingi mu kiseera ekyo baalina olulimi lumu naye ate ako kabonero akalaga nti Katonda ndi ku bungi bwabwe baali bangi batya baali tebawera na miliyoni baali mu mitwalo just kuba kiseera ekyo ensi yali tenaba kujjula bantu so Katonda nga boogera olulimi lumu Katonda najja batabula ennimi ne boogera ennimi nyingi era kati nyingi zagenda zizaalagana okutuusa bwe zituuse kati ziri millions yes naye nga baalina olulimi olwo kati ekyabatabula so bava boogera ennimi mekaawo kati buli omu ng'ayogera olulimi lwe meka zamanyikana nyingi kubanga buli omu yali tategeera munne tugende zaali ziwera mu mutwalo balenya ab'ebitiibwa ako nako kabonero akalaga nti Katonda owa bayibuli gyali akabonero akasenga Katonda wa bayibuli mutiitiizi ekyokubiri nakugambye nti okakasa mu bwongo obwo nti wali basobola okuzimba omunaala batoka ku Katonda kubanga n'enjuba weeri wokka ow'ekitiibwa olw'olwa bannasayansi weebali teri muntu yali atuuse ku njuba kuba tamanyi na bigenda mu nsi oyinza okutembeera enjuba gwe omanyi kye bayita enjuba ddayo osobe geography ojja muleeta omanyi kye bayita enjuba my friend so Allah agamba nti wa alwanukum Allah okulaga nti Katonda gyali yatwawula ennimi before so si wano ng'atiitiira tosoma bayibuli n'omanya Katonda kuba wano atiitiira ye Allah aga nti nedda inabaawula dda wa alwanukum n'amabala gammwe ayogedde ku kigambo Katonda atufaanana wombuuza nti atutya atufaanana muki naga nti tolina mumwa tolina maaso kati bwe ngamba nti leero olinge ofaanana embuzi ayomba batayomba embuzi terina maaso terina mumwa olwekyo bannange ebintu bino oba sajja bano boogera nga bintu babitegeera si buli ekirina omumwa nti okifaanana nakyo oli kyabadde agezaako si buli ekirina omumwa nti ofaanana nakyo embizi erina omumwa kati kanga nti ofaanana ng'embizi olabe nga tojja kuyomba n'ebyawandiikibwa byennyini bikakasa nti omuntu omulamu omuntu omulamu tasinga mpologoma omuntu omulamu tasinga omuntu embwa nnamu tesinga mpologoma nfu ekyo kirala ayogera ku bantu oba ekyo tekiriyo empologoma nfu esinga embwa ennamu omuntu omulamu asinga empologoma enfu ekyo tekiriyo ojja kireeta gwe kiri mu ngero kati ogambira otya kati empologoma ennamu omuntu tagisinga so waliwo bye tufaanagana nga mumwa oba gufaanana guli muwanvu guno naye guba mumwa anti wengambye nti wegamba nti ofaanana ng'embizzi okiwulira otya
amanje tewali buzibu kuba nayo erina omumwa nange nino ekyavudde gamba nti Katonda atufaana kuba naffe tulina omumwa naye alina amaaso modoleta kati naleeta example y'ekisolo kati bwe ŋŋamba nti Allah alera embizi ku bigere bye Ati mwama kamaliza huyo. Uliriza ule bwagambye tafaanana ndeta nabii Isaya. Mujjukire ekyo mweraga obusajja Isaya anamukaaga munana. Mujjukire ekyo mweraga obusajja. Nate mwabonoonyi Bayibuli yabayita bana abonoonyi. Mujjukire ebigambo ebyasooka ebyedda. Kubanga nze Katonda so tewali mulala. Nze Katonda so tewali anfaanana. Aganyi. Ogani tutufaana Katonda aganyi. Nze Katonda mwabonoonyi muli bonoonyi nnyo naye temukkiriza. Buli agamba ni Katonda mufaana yali alainaga nzi Katonda siri mulala. Wabula era tali anfaanana. Ekyawo ni kwa kino kituufu oba kiba kifu. Katonda tumufaana. Kyangu nnyo kyakwanukula ekyo. Mu kwonoona tetumufaanana. Ffe twonoona Katonda tayonoona. Nedda sebo. Oliriza kantandike ku Lwokutaano. Ani gwe muli nfaananya? Era gwe muli nenkanyankanya. Era gwe mulingererako tufaanane. Kyo kibuuzo yababuuza. Ani? Kubanga ye atonda ffe tetutonda. Kantu tumufaanana. Allahu akbar la ilaha illallah. Waliwo byetumufaanana waliwo byetumufaanana. Owekitiibwa enziramu bakristaayo bino ebigambo lwe twogera baga nti baliko mwoyo. Ye bwe yalaba Katonda alina omumwa obwongo bwe muga nti nkiraba atufaanana ffe omulwa. Abalina omwoyo ne gusigala dda omumwa gwa Katonda nga gwe. Abalina omwoyo oba kivunudde toliko omwoyo. Tolabaawo kitegeeza oba okirese plain ku level teri anfaanana. Kati Yesu amufaanana. Yesu kufaanana Katonda. Tamufaanana. Amufaanana. Kati kyembuuza eno basi tugijjemu kubanga Yesu eri particular. Kuki? Nedda sebo. Nedda sebo. Ono nedda sebo. Tugiddemu. Kajuddemu kansome kata y'okutaano. Ani gwe muli nfaananya? Era ani gwe muli nenkanyankanya abatuuliza ensoma Isaya anamukaaga 5. Era gwe muli nenkanyankanya. Era gwe mulingererako tufaanane. Yesu. Mukwonoona abantu wali kwonoona. Yesu. Kiri waggulu kiri muvasiki. Kiri muvasiki. Kiri muvasiki. Ekitiibwa. So eddakiika ziringa zitugenzeeko. Kati owekitiibwa Katonda sobola kusoma Bayibuli n'omanya Katonda. Zikiriza nsome vaasi eno. Bw'osoma Basekabaka ekisooka 22:2. Uliza Katonda ali mu Bayibuli bw'osoma byewandika ku Katonda. Mukama anayogera nti ani anasenda Akabu ayambuke Elamasogoladi agwe. Omu nayogera bw'ati n'omulala nayogera bw'ati. Awo ne wafuluma omuzimu ne gwimira mu maaso ga Mukama. Ne gwogera nti nze naamusenda. Omuzimu. Bano gye bagoba. Sokolende. Omuzimu gwavaayo ne gwimira mu maaso ga. Nga Katonda amaze okubuuza nti ani? Kati Katonda aliwa? Oba bali mu ggulu tetufudde gye bali kuba Katonda. Kiba kizibu nnyo okumanya Katonda we yali. Ebintu ebimu tebasobola biwandiika. Sijja kubuuza nga oli bw'ayagala nti Katonda yamusangawa. Nedda. Kino already automatically Katonda ye wanjawulo n'emizimu gyanjawulo. Mukama n'amugamba nti awo ne wafuluma omuzimu ne gugamba nti nze naamusenda. Mukama n'agugamba nti otya. Emboozi eri wakati wa Katonda na muzimu. Ne googera nti naafuluma n'embeera omuzimu ogw'obulimba mu kamwa k'abannabbi be bonna. N'ayogera nti gwe okusendasenda onoosendasenda n'okusobola onoosobola. Kale kola bw'otyo ofulume ogende. Kitabu ki ky'osoma n'otegeera Katonda? Wano oba otegedde Katonda akozesa biki? Katonda aba waaki ono? Omutegeera nti afuga byonna. Afuga byonna. N'afuga nti lwaki mugigoba mu kyaki? Laba ono. Ati yenna nnyini gyo kati ate ogigoba ogitwala wa? Kandabe ku masimu bannange. Ku mukutu ogwesigika IFM wangi. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Kabiri bali kujaga bagenyi abo Sheikh Alhaji Musa. Yes sebo. Ne Godfrey bali kujja. Islamic